tuli ggulu ne pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga tugenda okutuuzaako Archbishop ow'ekitundu eky'eggulu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency gwe tuli naye mu bitundu eby'eggulu era nga baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza n'obategeeza ti pulezidenti w'eggwanga eyalondebwa bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tuli naye eggulu era embeera bw'eti bw'eri mukulembeze w'abantu yalondebwa bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tuli naye eggulu ssanyu jereere abaana b'eggulu bajjidde ddala mu bungi okwaniriza pulezidenti waabwe okumwagala ate era n'okumulaga omukwano tweyanzizza nnyo mwenna abeerekereza okulaba nga mujja mu bungi bwe muti twanirize pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mwebale kumulaga mukwano mwebale kumulaga kwagala mwebale kubeera wamu naye mwebale kukolagana wamu naye mwebale kutambula okulaba nga tutereeza buli kimu okulaba nga kitambulira ddala bulungi kambalaga embeera bw'eri Ganda, representative of His Holiness of Francis, with great pleasure, I greet all of you, the distinguished civil authorities, the archbishops and bishops, the clergy, the religious,
men and women, the seminarians, the catechists, and all of the faithful. I congratulate the most reverend Rafael Common Opera for the manifestation of confidence which the Holy Father offenses the Church and positivity for the episcopal ministry of the of good. On this occasion, I would like to express the gratitude of the Holy Father and of the Holy See to the Most Reverend John Baptist Odam for his generous and dedicated service as first Metropolitan Archbishop of Kulu during 25 years and before our Lord Jesus Christ, the supreme high priest, present in the midst of both. I invoke abundance. Ganda, representative of His Holiness Pope Francis, with great pleasure, I greet
distinguishing civil authorities, the archbishops and bishops, the clergy, the religious, men and women, the seminarians, the catechists, and all the faithful. I congratulate the most reverend Raphael Omon Okera of the manifestation of evidence which we call the offenses of the church and positivity of the episcopal ministry of good. On this occasion, I would like to express the gratitude of the Holy Father and of the Holy See to the most reverend John Baptist Odam for his generous and dedicated service as first Metropolitan Archbishop of Gulu during 25 years and before Saint John, patron of universal church, protect and sustain the episcopal ministry of the initiative of the Archdiocese of Thank you. With the mask
competi wonga our papa when you with care of let more And then we have apostolic letter on the Holy See, it shows embeera bwetyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gyatuukidde mu bitundu eby'eggulu. Bannaggulu baganda baffe, mikwano gyaffe, mwebale kwagala Pulezidenti w'eggwanga lino yalondebwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Tweyanzizza nnyo obubaka bwammwe, tweyanzizza nnyo olw'okubeerawo Pulezidenti waffe ate era n'okumwagala okw'enjawulo. Bannaggulu, lunaku olwaleero nga tuuza Archbishop waffe, tuli basiimu nnyo, yatusaba Katonda abatukuumire. Tuli ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu bitundu eby'eggulu.